sitaani agezesa ariskinga aba amanyidde ddala ye end results nti tajja kuwangula naye aba atisa ndowooza oba tugambe nti atekinga riski tugambe nti agezaako addeyalinga wadde akimanyi nti ebintu bye tebirina lugendo naye tekimugaana kuddira muntu omu ku kaalo n'atandika okwerangirira ku kaalo ako nga bali omuli w'ebisiyaga ng'asuubira nti yandifunawo naye ng'akimanyi nti bw'aba tafunyewo it is okay yandifunawo ekitiibwa yandifunawo bamwegattako kati ekisinga okunnuma nti ate ffe abamanyi amazima era basinza Katonda mu mwoyo ne mazima bangi nnyo abeekweka olwawo okulaba omuntu nga naye ali bold ng'avuddeyo ayanjula amazima ayogera amazima in fact amazima g'amaanyi nnyo naye abantu batya okugogera anti bwe tugatiiririra okugogera then bangi bagenda kubula omusango ogwo guba guzze ku ffe kati ffe amazima tulina okugabawa kubanga waliwo abantu ababula kubanga tebamanya ne wabaawo gwe bayita omujeemu yamanya amazima ye n'ajeema bujeemi kyova olaba ne mulembe gwa Lutti n'ogwa Nuuwa teyalekeraawo kubagamba teyalekeraawo okulabula paka olunaku lw'amataba lwe gajja nti ffe tuyina kusigala nga twogera tetulina kutya mu kutya bangi tubalesa ate bagenda kubula eggulu si lyaffe ffeka tetulinaako nti nga makaago nti ono saagala agayingiremu saagala agayingiremu Katonda yatuwa mandate ey'okgenda mu nsi yonna tubuulire enjiri we are supposed to be witnesses tulina okgenda okubuulira ku bwakabaka bwe ebirungi byabo bwe biluwa naye ffenna kye tumanyi nti ekyasingira ddala bwe bulamu obutaggwaawo